Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Mpozzi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula, mbaga, graduations, corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House, Nkrumah Road, Suite M663. Nga n'akasembayo tutandike temwerabira okusubscribinga ku YouTube at Impressions Plus n'okufollowinga backup yaffe eya Impressions Plus family. Mugamba muti abaana ab'omumaka muno saaka batuuze b'okumutala guno mukuliko omwaka ogwaggwa Mukama yebale na bayingiza mu guno omujja. Bw'oba ogumazeeko ng'oli mulamu nga tolina wakuluma ne bw'oba olina wakuluma naye nga Mukama yakusimatula n'akujja mu guli n'oyingira mu guno omupya, issa emikono mu maaso otwaleyo n'eddakiika emu omugambe Mukama weebale. Mu mboozi zaffe nga bulijjo nga tutandika omwaka katutandike ne mwana muwala alina ensonga ze z'ayagala muwabulemuko. Lady Maria, nina ekintu kye neebuuza buli kaseera sifunanga kuddibwamu. Amazaalibwa gange gaaliwo jjuuzi ennaku si nnyingi nnyo emabega. Nina emikwano balaba postisi zange, abantu bano balaba postisi zange, balaba statuses zange. Ku mazaalibwa gange bwe gaatuuka nateekayo post eyeeyagaliza amazaalibwa amalungi era nabalaba nga postisi zange bazirabye ne status zange bazirabye. Abantu bano tebanyega naye kye neewuunya singa nkeera ku makya n'enfa kati ng'olwo bapostinga RIP sikitegeera. Kyokka ekyewuunyisa emabegako amazaalibwa gange bwe gaali tegannatuuka twali twogeranga bulungi naye amazaalibwa gange bwe gaatuuka tewali muntu yenna yanyega kintu kyonna wadde okunjagaliza amazaalibwa amalungi. Ne ŋŋamba nina abantu bano kye nabakola naye nga mazima sinaayo kye ndaba nze kye nabakola. Kati mbeerawo ne ŋŋamba oba abantu bano mbatwala nti mikwano gyange ng'ate bo si mikwano gyange. Kinnema okutegeera. Kati kwe kwagala mbuuzeemu ekintu kino kituufu. Bwe namala okuwuliriza obubaka bwe naddamu ne mmusaba annyongereko context ku bye yali annyinnyonnyola kubanga message gye yali ampadde yali temala nga neetaaga ayongere angaziyizeemuko ku nsonga nyongere okutegeera oba oli awo ebirala ebisingako kaawo. Era mu kwogera naye namubuuza jjo mikwano gye ennaku zaabwe bwe zituuka yazijjukira. N'azitamu n'aŋŋamba nti ye ennaku za mikwano gye azimanya obudde nga bukyali era atwala obudde n'abategekera n'abaagaliza amazaalibwa amalungi ne kyonna ky'aba asobodde obbawaayo. Era yayongera n'agamba nti Lady Maria, nze emikono gyange bonna tebamanyiganye, tewali amanyi munne. Sigamba nti bonna oba tuli wamu tuli ba mikwano oba basatu oba bano oba bataano nedda, buli omu mumanyi nga ye. Naye kineewuunyisa kwe kubeera nti bonna tewali n'omu yanjagaliza amazaalibwa. Abantu bano ababiri nakula nabo, omu maze naye emyaka 4 omulala maze naye emyaka 2 naye sitegeera lwaki ekintu ekyo bakikola bwe batyo. Mu mazima kyannuma nnyo okulaba nti abantu bano nze mbaagaliza mbajjukira tebanzijukira ne balaba ne status zange ne bataziddamu. Ekintu ekyo kyampisa si bulungi ng'ate olaba n'omuntu gw'otamanyi atwalayo obudde n'akuddamu. Kati kye neebuuza Lady Maria, singa nkeera ku makya n'enfa abantu abo nga bateekako RIP nga bakaaba nga bwe mbadde nga waliwo ensonga ey'essanyu tebansanyukiddeeko. Ninako omu ye ate gwe tubadde nga tuli close nnyo natuuka n'okkuba ewaka essimu ne mbuuza oba yalabiseeyoko konze oba baagala kunsurprisinga. Nedda mukwano bwegatyo bwe gaggwa n'abewaka baŋŋamba nti baali tebannamulabako wadde n'akatono. Neesigala nga neebuuza abantu bano nze nina kye nabakola oba waliwo kye sitegeera oba kye saategeera. Bwe bityo nno bibadde bw'atyo nno omwana wattu oyo bw'asaba mumuwabulemu oba alina ye we yasobya oba waliwo ekitagenda bulungi kyayinza okutereezaamu akitereeze. Temwerabire ku downloadinga Ride Now app ku lw'ebyentambula eby'omulembe. Ku Ride Now tulina options z'ebyentambula nnyingi nnyo nga yonna gy'oyagala gy'osiimye gy'olowoozaako gy'ofuna. Oyagala bodaboda, oyagala tuk-tuk, mmotoka ntono oba van, oyagala truck, oyagala fuso, entambula yonna gy'oyagala tugirina ku Ride Now ate nga ya mulembe ddala. Riders basuffu, tulina customer care ey'omulembe. Norekyo downloadinga Ride Now app essaawa eno. Nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Bye.